Omutendesi w'omupiira Paul Joseph Put nga wa myaka 67 nga nzalo y'eggwanga lya Belgium ayanjuddwa olunaku olwaleero ng'omutendesi wa Uganda Cranes omujja nga yaddidde omusaabiya Milton Michosrodovich mu bigere eyagobwa gye buvuddeko, era Paul Joseph Put aweereddwa endagaano ya myaka 2 okusinziira ku Engineer Hashim Moses Magogo akulira omupiira mu ggwanga Uganda. 2025 abakola application nga mwalimu Abannayuganda 2. Tiimu yaffe ebadde esengeka ebadde erwana n'okuba nti efuna omuntu omutuufu mu abo bonna nga twageza okumaliriza nga tulowooza nti mwami Paul Put yajja okutukolera kye tulowooza. Tumuwadde endagaano ya myaka 2 ng'esobola okuddizibwa obupya okusinziira ku bwana abakoze emirimu gye. Alina obumanyirivu mu kutendeka omupiira naddala ku ssemazinga Africa ng'atendeseeko amawanga ag'enjawulo okuli ne Gambia gye yatendeka okutuusa omwaka gwa 2011, Burkina Faso gye yatuusa ku fayino ya Africa Cup of Nations 2013, balyoke bakubwe eggwanga lya Nigeria mu mpaka ezaali South Africa, Kenya nga yagitendeka mu 2017 ne 2018, Guinea 2018-2019, Congo Brazzaville 2021 n'amawanga amalala. Mr. President, I can assure you he will never regret this decision. Everything I will do will be based on my experience in Africa and in other countries in Europe and also in clubs where I have been working. We need and want order and discipline. I am a very ambitious person, and when I sign for a country is to obtain results. Wakutandikira ku mipiira gy'okusunsulamu abaneetaamu z'ekikopo ky'ensi yonna ez'omwaka 2026 nga Uganda eggulawo n'eggwanga lya Guinea nga 17, olwo eyambalagane ne Somalia nga 21 omwezi guno, ng'emipiira gyombi gyakuyindira mu ggwanga erya Morocco. Ttiimu gy'agenda okukola nayo eriko abagwira 5 okuli Stephen De Wilder ng'ono performance manager, Matthias Dennis ng'ono wa fitness, Gary Osti ngono ye mutendesi w'abakwasi ba goal, Martin Michel ngono wa magumba oba physiotherapist, Jelly Stevenhand ngono video analyst era FUFA egamba bakumwongerako n'Abannayuganda abalala. Paul Joseph Put yeegase ku batendesi abagwira abaze batendekawo ku Uganda Cranes nga bamu ku bo kwe kuli Alan Rogers eyasookera ddala mu mwaka 1965, Bukad Papa mu 1969 okutuusa 72, Pedro Pascoli mu 2003, Mohamed Abbas mu 2004, Lazio Zaba 2006 okutuusa 2008, Bobby Williamson 2008 okutuusa 2013, Sebastian De Sabri, Jonathan McKinstry wamu ne Micho Milton Sirodovich.